Oyagala okumanya ebiriwo, ebyaliwo, oba ebigenda okubaawo. Program Tambula n'okumanya eggose. Tambula n'okumanya ku MRU TV ne Royal FM. Tambula n'okumanya. Buli lunaku olukya, enfuufu, omukka ogw'enjawulo kibeera kizibu obutabisanga mu bitundu ebimu eby'e Kampala. Bangi banyigirizibwa olw'ensonga ezo nanti obulamu bwabwe buli mu matiga olw'empewo enkyafu gye bassa. Zo emmotoka ze zikola ekikka ekiddugavu nga ziri mu jjaamu, n'enfuufu ebeera ejjudde enguudo. Era kigambibwa nti abaana abatanneetuuka bafa buli mwaka mu Uganda nga kituukawo olw'empewo ekyafu essibwa abakyala ab'embuto. When we breathe in dirty air, which we call, the air pollution, there are some small particles, we call them particulate matter, which are so small that when you breathe in, they quickly go into the lungs and continue to the bloodstream. Those eventually, if you are exposed for a long time, then you develop lung disease, asthma, and eventually other cardiovascular diseases of the heart, stroke, they set. Mwebale kwekumira ku mukutu gwaffe ogwa MRU TV.